Jeno Yoweri Kaguta Museveni akawangamudde Abannarwanda bonna mu ggwanga. Uganda muli bakujjukiza nnyo. Nga mbagambye tuli obukadde 46 plus. Ne mbaga nti obukadde 3 bonna bubisi. Nkiddamu Uganda tuli obukadde 46 kwana mu mwenda lya bakadde obukadde 3 bonna bubisi. Sijja kukozesa kigambo kya busiru. Kubanga omusiru gobo mulowoleza te go mutegeerera. Ne ekyobubisi kitegeeza nti omuntu tebamanyi. Wetwogera olunaku lwa leero nabagamba nti Museveni atuzannya omuzannyo mwena go mutamanyi. Wanakulaga nti balina olutalo Abanyarwanda balina olutalo mu Uganda nti babasosola naye nga be bali mu system bebafuga be bali mu sekita yonna okulaga nti bakola ki babasosola. Ogwo omuzannyo bagubazanyidde ebbanga. Olunaku lwa jo Mbo Museveni yasayininze executive order. Uli abo yagambye Museveni signs executive order allowing Banyarwanda staying in the country to be accorded or legal in Uganda documents. Nti yoseriti bahaburu wa rutabasira mutabani wa kale kyensete tuzide nsanga bisibe. Awandise ekiragiro oba asayininze ekiragiro ekyamaanyi ekikkirizisa Abanyarwanda bonna bali mu Uganda okubeera nti bakkirizibwa okuba nti beyagalira n'okufuna ebiwandiiko byonna mu Uganda nga kibakakatako. Kikyo mukira bulungi nnyo. Kati wano wenkubuuliza gwe badde bavuga advance bavuga advance psychology. Abanyarwanda bonna bali mu Uganda ani yali abasosoddeko abalina business abalina amataka abatambula abakola bonna bali mu parliament Abanyarwanda ani yali abasosoddeko. Kati kino kyakola akonfaminga ku bintu bazze bakola nti kati now eggwanga balitwalidde ddala kubanga mwebase temwagala kutegeera nsonga zino. Bw'aba yasayininze executive order njakkiriza Abanyarwanda babwe popula bya Uganda byonna kitegeeza Abanyarwanda basobola okukoloboka okuva e Rwanda bonna ne bayiwa mu Uganda. Goba ogenda kusigala luddawa. Bw'aba agambye Rwandese they are now allowed to access all necessary Ugandan documents. Kitegeeza nti kati eggwanga bali good official buli Munyarwanda yenna gy'anaava ayina right ku official document za Uganda. Eggwanga nilibanga toileti buli muntu najja nayingira ng'osobola ogendera n'otandika okukola efuyo musimu gy'alafuka Munyarwanda ogenda mu tribe ki kuba these people they are generalizing the tribe of Rwandese. Rwanda is an independent country which consists of 3 tribes, the Twa, the Tutsi, and Bahutu. So which tribe are we dealing with in Uganda, if I may ask? Museveni, Rwanda is an independent country which consists 3 tribes of the indigenous people of that country, the Twa, the Tutsi, and the Hutus. So if you are generalizing Rwandese in Uganda, which tribe generally are we dealing with? Gwamba ba parliament gwembuuza naye munnamateeka tudiringa naki genda kugola Moses otekemu ekigambo Rwanda gensi yeetongodde erina ebika by'abantu basatu omuli abatwa abahutu n'abatuusi wabula mu Uganda bakuteddemu eggwanga Abanyarwanda. Who are they? They need to specify who are we dealing with, Twa, Hutu or Tutsis. But most probably we are dealing with the Tutsis. Njagala sokozo wongo bonengala biyo. Mai munywa nnyo walagi ne mulirako n'empuuta n'obubbedo ne mulimu okusooka otegeera ensonga zino. Kwata essimu yotekemu erinnya Rwanda ligenda kukulaga ensi yeetongodde erina amawanga aga Abahutu, Abatwa n'Abatuusi. Wabula mu Uganda olw'okuba nti atufuga Munyarwanda kati ekintu kino akitaddewo nga kyalukale Abanyarwanda nga tayawuddeemu Banyarwanda kibe tudiringa nabo.
tambuza video tudiringa na baki there are so many legal loopholes in the tribe of Rwandese in Uganda. So Uganda Law Society, the Parliament of Uganda, and all indigenous Ugandans across the world, please wake up before it's too late. This is impossible. How dare you neutralize a tribe called Rwanda, whereby there is an independent country known as Rwanda, which consists of 3 tribes, the Hutu, the Tutsis, and the Twa. So which tribe are we dealing with in Uganda? Which tribe exactly? Temunjogeza na Luzungu. Temunjogeza Luzungu lwangu. Luzungu si lwangu lwakwogera. Mujira munyowalaji nga mwepicha gwanga balitwala. All right. Kati Rwanda telubusa mukulu Masaya Simpuga Nsamba bano nno bye betwogerako. Ulira omukyalo betwogerako. Ono Edith nakalema yita omuganda ulira ono Edith bano batowanya ulira Tegala kulwana so lunaku bwe lwatu yatambula n'agenda nafa kudwaliro lyennyini neyeba kana basaba bagenda okujja bamwetoolwe nga yagenze naye yagenda nga alagidde ekintu kimu yagamba musawo nti mugande muzukulu wange Nakalema nali meja nti mugambe meja Nakalema agule ntebe empanvu agiteke mu kanisa wandike kwa manya gange Elisa bakwana mugaga batye mwambazi and family muganda wange yenna mpuliriza olwale bw'osanga ng'omuntu ng'alina amanya ag'okwekangabiriza nga gangero nnyo gatiisa wabulanga enzivunwa n'ensitula y'olulimi etankana ebigambo byayogera tobuuza yaani eyo yenzivunula entufu ekulaga akabano nkiddamu bw'osanga omuntu yenna ng'ensitula y'olulimi efulumya ebigambo enfaanana n'engeri gy'ayogeramu n'amannya ge yeetuuma tobuuzaani be Banyarwanda bafuna amannya agakangakanga amazibu amaganda katika ono kankuddemu Nakalema amannya ge agayita agajjajjaawo agafamire uli bulungi nnyo ulira bulungi nnyo tegala kulwana so lunaku bwe lwatuuka yatambula n'agenda nafa kudwaliro lyennyini neyebaka n'abasaba bagenda okujja bamwetoolwe nga Elisa yagenze naye yagenda nga alagidde ekintu kimu yagamba musawo nti mugande muzukulu wange Nakalema nali meja nti mugambe meja Nakalema agule entebe empanvu agiteeke mu kanisa wandikeko amanya gange Elisa bakwana mugaga batye mwambazi and family sagali osangira omuntu yenna ng'alina amannya ago agatiisatiisa g'owulira ago tobuuza waawa wabula kyenjagala obeere omwegendereza ennyo yenfaanana ye engeri gy'asitulamu olulimi okufulumya ebigambo tebabula baseereera owulira beewo ono Edith Nakalema mukyala Munyarwanda atonnye mmooli ono ye mbalekedde tuvudde awaawo Rwanda telubusa ku mukolo ogw'okuziika omukolo gw'okussa omusika ogw'okubya olumbe bwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yaliko ssenkaggale wa Democratic Party ogwabaddeko abakungu ab'enjawulo okuva mu bitongole eb'enjawulo mu Bwakabaka ne zireeta Wasajja David Apuuli n'akwata enjogeza n'atandika okutokomoka omugambo omuyitirivu ennyo mu bigambo byayogedde ngenda mukwatamu mugenda kuwulira babano beesobolera yatuuse n'okugamba nti waliwo ne byabufuzi abalwanyisa Obuganda n'abawulamu Abaganda mu bigambo boogera
nga besigamba ku kibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party. Naye njagala mu mpeeyo olunaku lumu Abanyarwanda bonna ne basalejja okwata ne basajjwa kwota saako n'ensowola eziri emmengo baali bavudde ne boogera ku byobufuzi Museveni byakoze mu Buganda omuli okwavuwaza okutta okuwamba n'okutuusa obulabe ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'ebirambo Buganda nga waliwo yali avudde n'akyogerako tewali wabula ye bwe yazze okwogera yafubye okulaba ng'era message yagisindika nga badde bajja address nze ndi wano okutegeeza wasajje emikolo gy'ogendako gyonna njagala oyogerenga gwe wasajja so si ku lwa Ssaabasajja Kabaka oba ku lwa Buganda oli musajja mu ntooro Ssaabasajja Kabaka tatuma kubanga si gwa mulinnyira mbege ofubye nnyo okwessa mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nti yakutumye Ssaabasajja Kabaka takola bubaka bwawula mu bantu akola bubaka bugatta bantu wayogedde nti Dr. Paul Kawanga Ssemwogere teyayogera ku statement nti Ben Kiwakana bamusosola bamwawula ngera kutegeeza Abaganda tuli banjawulo ekinaleeta obuzibu ebiseera ebisinga tukisiriikirira ate mmwe mwagala nnyo okubikkirira ebikolobero bye mukola y'ensonga gye mukola enkulu bwadde ogamba nti Ben Kiwanuka bamusosolangako okakasa Ben Kiwanuka bamusosolangako abalwanyisa Ben Kiwanuka basinziranga luddawa basinziranga Japan Nairobi basinziranga Hong Kong oba basinziranga Russia oba no wentudde abalwanyisa Ben Kiwanuka basinziranga mu Mmengo mwennyini ngera abalwanyisa muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu basinzidde Mmengo nga nawe muwuli leka kwebuzaabuza buno bakanjala bugende wa Kyagulanyi. Mr. President, muzzukulu wa Buganda, muzzukulu wa Kaira Gajuli, ono Lumbuye yayogera, ngenda kukusaba n'obuwombeefu. Atakulekera tumulekera ennyanja ekuttoomera. Oli musajja Muganda. Nze ebiseera bisinga siba musanyufu bwe nkulaba nga weeyisa ku basajja bano ng'olubakuba omugongo ne bakuterako feesi ebanja. Mr. President, atakwagala oba omulaba ne bw'onoobasiiga akazigo omala biseera kyekiseera olaga abantu ti omuntu omwagala ategeere abasajja bali Mmengo bonna tekuli n'omu akwagala bonna ne bannabyobufuzi abali tekuli n'omu akwagala omala okuweerera mu public ne bakulaga feesi ne bakulaga obulingaaya olukuba omugongo battaakako feesi ebanja be batula ekiro ne Museveni okupulaninga buti bakujjawo kyokka gwe n'obalaga feesi ennungi nti oli wakisa taata ne bonooweta empisa ekkundi bano abasajja tebakwagala tebagenda kwagala kubanga olinnya mu luwombo olunene eno baali batadde gavumenti Mmengo ng'eri nabagenda okusikira Namulondo y'omu ku bano nga n'ebijoowo byonna eby'Obwakabaka ali amaze obbigula n'eminagiro nga bamanyi nti mutebyafudde yagenda okuba kabaka kati yakinimbuka nga kamuji etudde ku malaalo kumbe oli yali muntu gwatuddeko katuddeko musimanyi abalwanyisa Ben Kiwanuka tebali sebo mukulu njala kubuuza nga gwe David Wasajja apuuli diri wali ovudde n'oyogera ku bikolobero by'okutunda n'okubba amataka ga Buganda g'otunze n'okubaga Abaganda diri wali ovudde okwogera ku bikolobero by'okutta Ssaabasajja Kabaka diri wali ovudde n'okola ku bikolobero by'okuwamba abaana ba Buganda abali mu makomera abattiddwa na buli kimu nga tovuddeyo kyogera kiki ekikwogeza ku byobufuzi nga toli munnabyabufuzi. Mr. President Kyagulanyi ngenda kukusaba atakwagala tomwagala abantu bono gy'onookoma okubalaga nti gobaagala bagenda kuttira bwere kubanga bajja oyo anti ffe tuli babitiibwa tosobola omuyita najja sebo ngenda kutegeeza we tulaga wano akaseera tewakyali kuttira muntu ku liiso ensobi Ben gye yakola tewaaliwo social media ensobi Ben gye yakola yalowooza nti abantu bano baali bamwagala nga basinkana mu nkuŋŋaana basinika kale byebyo ebyabannaffe ab'eggwanga lya Rwanda ne byonna ebateeseteese okubanga bakola n'okutambuza mu ggwanga lyaffe Uganda ne General Kaguta Museveni enteekateeka nga baziteeseteese okubanga ate ebyo biba bitambula bituukirira nga batuukiriza ebigendererwa byabwe nga baagala obituukiriza. Negwe munagala kina kikakatako wenna gy'oli nti eggwanga lino liryo tetugaana kuba n'abantu kubanga bajjajjaffe be bennyini baabasembeza abantu ababeera mu ggwanga Uganda mu Buganda ne babeerawo naye
tulina okumanya nno ensi yaffe neggwanga lyaffe tulina okuba abagezigezi okulaba nga tubeera ne bannaffe abo mu magezi naye nga si mu bubi nga General Museveni bw'ayagala okubikola nti nno wabeerewo olukongoolo wakati wa bannayuganda ne bannaffe ab'okumira naye byayagala wabeerawo olukongoolo mulina okulwanagana ye essanyu lye ye anti bya divide and rule ye wafunira mu kavuyo naye nga buvunaanyizibwa bwange okulaba nga ensonga zinatwe tuba tuzitambuza ngaffe bannayuganda kale mbaagala nnyo mwenna dunda akume mweraba